Namukadde Susan Webulenga mu Katabi Town Council mu district ya Wakiso yali mukola General Mugagga gwagamba nti amusuza teyebase oluvannyuma lw'okutandika okukayanira ekibanja kye. Ekibanja ekikayanirwa kiri ku bugazi bwa Yikanya nga Nantega agamba nti kyamuweebwa kitaawe nga muganda we naye yafuna omugabo gwe ng'ono yaguguza omugagga Wasswa Kajubi nga kati Kajubi yagala kwedduza ne bwe bataamuguza. Taata wange ndandekerawo bwandekerawo nenkwasa mutabani wange ono bamuyita Kayiwa Joseph nga yalabirira kino ekibanja. Kati muzeyi naafa omusika natundako ekibanja nesigazawo ekitundu kyange. Kati mbandi eyo wala eyo nga nagenda wala gwe nalekera ekibanja nankubira esimu nangamba omusajja omugagga gwe bayita Kajubi amuli bubi ku kibanja. Wetutuukidde mu kifo kino tusanze ebimu ku biteeko bya Nantege bisaayiddwa nga n'egimu ku miti egiri ku kibanja kino nayo gitemeddwa. Aliko empapula za kkooti n'amaka wa pulezidenti zaatulaze zagambye nti awangula omusango guno nga talaba lwaki omugagga ono amwesibyeko. Kati ne tugenda mu makooti. Bwe tugenda mu makooti ne tuwa matuka yeeyo twasookera kwero sifiri Katabi gye twava nga omusango gumaze okumusinga ne tuvaayo ne tudda mu kkooti y'e Kampala enkulu. Kajubi ye agamba nti wano wawe ate nga wantu si wawe. Ekyavaamu waliwo omwana wa kitange, waliwo omwana si wa kitange, waliwo omwana eyeeyimbika mu linnya lyange nga si mwana wa famire, si mwana wa taata wange, ye yamuguza awantu wano. Kati olutalo lwonna olunaku luvudde. Joseph Kayiwa mutabani wa Nantege era nga yabadde akuuma ekibanja kino atubuulidde ebyaliwo bwe balumbibwa bakanyama b'omugagga ne babakuba mizibu. Kibanja mbadde nkirundirako embuzi, mbadde nkirundirako ente n'ente ziri waggulu nazisibyeyo dda. Nali ndi omugagga najja atandika okusimba obuyamga ettaka lino ly'osimbamu obuyingi ekibanja wakigula. Era munange ekibanja nakigula mga wakigula kwanza singa kindekera nkikumi n'agenda mu bufumbo bwe. Nanga nakigula nemuga tukigulanga. N'aba bisongovu nenkwata essimu nenkubira ssenga wange. Nakubira ssenga wange n'azambalira nkokola najja ku kibanja. Bwe yajja ku kibanja omugagga n'atugamba ekyo tulinawo kibanja. Chairman n'atuyita netugenda n'omugagga ne tuba mu meeting. Omugagga n'atugamba sigala bawa ssente siwa banaku ssente. Tadda mulaga baba mwabanaku mmwe ssente yabawa miliyoni mmeka 2 mu Yikanya kitundu. Bano basabye ekikwatako kubadduukirira okusobola okutaasa ekibanja kyabwe. N'aleeta abaana ne bamenya effumbiro nga bwe muliraba lino ne bamenya kaabuyonjo ebitooke byonna babikubye babisigudde. Tusaba tufune obwenkanya. Omugagga Wasswa Kajubi yayogerwako ku lukomo lw'essimu agamba nti ettaka lino lya kitaawe Professor Sendeza Kajubi era nga Nantege agezaako kulitwala mu lukujjukujju. Take a stay on that land. Nobody is supposed to do anything on that land. Yasala ebibida, Yasala she's built a house on that illegally and she spends off the land illegally. Yeeganya okusaawa ebitooke n'okutema emiti n'ategeeza nti n'ekyapa ky'ettaka lino yakirina. Nti oyo bamukozesa baagala kubba ttaka basaaye ekibira asimbye amatooke n'ennyumba nga kkooti yamugaana okukola ebyo. William Buyondo yakusakidde eggulu lino.